Okay, gyosinzira okuba nga otuwatchinga, big up on yourself, kansubire nti you are all doing fine. Tugenda mu kulonda akalulu ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January omwaka 2026. Ebula ennaku ezitawera 17 tugende tulonde omukulembeze agenda okutufuga for the next 5 years. Munnayuganda ennaku z'omwezi nga 15 ogenda alonda omuntu agenda okubanga afuga eggwanga lino. Ogenda kulonda omuntu agenda osalawo for the next 5 years. Era okulonda kwa leero kukyuseemu kwawukanidde ddala n'emirundi emirala gye tuzenga tulonda bukyanga tuyingira multi-party dispensation. This time round, nga Yoweri Kaguta Museveni, the incumbent who has ruled Uganda for over 40 years, are facing a junior politician, but a revolutionarist, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi, who hasn't spent even 10 years in the political scene. Bingi nnyo ebikyuse okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi we yatandika okwesimbawo nga munnabyabufuzi. Akalulu kano ketugendamu aba National Unity Platform bakatuuma protest vote nga bagamba nti bagenda mu kalulu akatali ka bulijjo because bakimanyi nti newo bawangula bayinza obutabalangirira. Kati bo bateekawo embeera egamba nti tugenda mu kye bayita protest vote. Ekigambo protest vote kitadde ebitongole by'okwerindirira ebyenjawulo ku pressure. Okategedde okuva bwe batandika okwogera protest vote, abakungu mu security organs ez'enjawulo bafuna okweraliikirira panic yabakwatirawo. Era gwe ssebo banya bandaba ku mawulire ge tufuna omukutu ogwa Facebook page eriko Honorable Luttamaguzi Semakula PK yataddeyo post n'agamba nti Entebbe airport flooded with families of NRM leaders fleeing before election event. Even the fake investors are running away. Bagamba nti ekisawo ky'Entebbe airport kijjudde family z'abakungu mu NRM abadduka mu ggwanga nga tebannaba na kulonda. Oluvannyuma lwa NUP ogamba tugendagenda mu kalulu akatali ka bulijjo era nga balina ennyingo zaabwe nnya kwe batambulira. Kanoonye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi ali mu Kanoonye, olwaleero ali Bukomansimbi, olwaleero ali Kalungu, atalaga Masaka, Kalonde. Ennaku z'omwezi nga 15 tewali bannayuganda kye beesunze nga kulonda kalulu this time round. Then Kakuume, ensonga eyo nayo yakubya nnyo ab'ebyokwerindirira amameeme. Era omukulu omuyavudde n'agamba nti abo bonna abagamba nti amagye ne poliisi tebasobola kukuuma kalulu beebuuzeeko ku nsi UPDF gyebadde. Joel Ssenyonyi n'ateekayo ka post ka video ku Facebook ye ng'alaga ababba akalulu nga bali n'ow'amagye n'owa poliisi ng'akutte n'emmundu. N'agamba if this is the police you are telling us nti yegenda okukuuma akalulu, then mulimba. Then waliyo ennyingo endala ey'akabanje. Abasinga bagamba mbu ey'akabanje yesinza ate otteeka ab'ebyokwerindirira ku pressure nti singa katanda byabakama okulangirira ebintu ebiri contrary to what the public says, they are likely okubanja akalulu kaabwe. If you guys remember very well, Kawempe protest vote yatandikira Kawempe, ndowooza mugijjukira, newankubadde nga ye Kawempe it was on a smaller scale. Nti banoonya akalulu mu mbeera yonna nejjaati nevaayo ng'abaana banoonya kalulu akanalukoola.
olunaku olw'okulonda lwatuuka baavaayo ne balonda. However much waliwo a lot of intimidation, ne balonda ne bamala okulonda tebaava ku polling station. Akalulu ka Nalukoola w'olaba nti Kawempe North ntono, twalaba ebimotoka ebinene eby'amagye tanka nga zivuddeyo, naye abaana baasigala mu mbeera yonna. We baamala okukakuuma ne bakabala ne bagenda okukalwanirira. Twalaba kuba akalu ka Nalukoola ko kaali ku smaller scale. Twalaba nga byabakama alangirira manya returning officer ku kifo we baali basomera ng'alangirira ebintu ebikyamu ku bye balina ku DR forms. Kati nno naawe ekigendo kyukiramuko mu kaana ka president. I don't know how I don't know ekibiina kya National Platform kyesetinze kitya, simanyi oba kyetegese kitya, naye all I know is they need a very huge number of manpower okumaaninga akalulu kaneeno okukakuuma. Newankubadde nga ne bannayuganda bayitiddwa okukakuuma, naye beetaaga ba polling agents ab'embala ate nga bankyukakyuka ate nga balina omutima gw'eggwanga, because ku polling station we basingira okubba akalulu awo. Babbirawo nnyo ddala akalulu awo. Polling agent bamanyi obbasasula ku lasiti, DR forms ne bazibuza ne bateekawo max results enfu. Kyekimu ku nsonga lwaki tebaagala abantu babeere ku polling station. Now abantu bo bagamba tugenda kanoonya, tugenda kalonda, tugenda kakuuma, tugenda kabanja. Era abasinga bagamba nti eggwanga liyinza okutabangukamu, eggwanga lisuubirwa okutabanguka. Kati abakungu ba NRM bo abakimanyi nti mbutuufu singa bitabanguka biyinza obutaba birungi, batutegeezezza nti batandise okufulumya ab'eŋŋanda zaabwe outside of the country. Abo bonna abaakola ebikolobero ku ggwanga batandise okuddusa famire zaabwe mu ggwanga, because they have information. If anything happens, singa coin ekyuka nedda ku side eri ey'abantu, bo balowooza nti abantu bayinza obbakolako obuvune. But of course ekimu ku bye mmanyi is singa eggwanga likeera ku makya ne likyuka mu mirembe, I believe there will be just love and peace, only peace and love. There will be peace and love. Era bannayuganda twebaza nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, because nze kugamba ebigambo bino out of experience. Nze I personally nali saagala bantu bava mu Western Uganda. Ebyaddala nze nga nkulaba nga kizezengere, nga nkulaba bubi. Naye okujja kwa Kyagulanyi kwatuletera okudda mu sense zaffe, tumanya nti bano baganda baffe tebatulinaako buzibu. Just a small clique of human beings abatufukidde akayinja mu ngatu, but not each and every person from the Western Uganda. So kyatuyamba okuzza emitima gyaffe n'emmemme yaffe ne tumanya nti we are all Ugandans irrespective of our color, region, language, culture and whatsoever. So gwe wenna abadde adduka bakuddusa bakukulupya, sigala mu ggwanga tewali muntu agenda kukwata ku bantu bakuba singa ebintu bibanga biteredde. Yes, just obuyinza kukyuka, oli akkirize bamulye, aweeyo entebe mirembe tebatufuge. Naye wagenda ova obuzibu, nange wenkakasa nti walina ova obuzibu, kulya muntu kalulu n'atandika okupalapalanya. Bannayuganda banyiivu bangi baluzinze bizinesi zaabwe, baluziza ab'eŋŋanda zaabwe. They have literally lost each and everything. So if you try to mess up with the last hope they have, trust me, abantu bayinza ottabuka.